SB4 sibirungi eno twogera ku SB4 wa Anteira munnange senga asidi wuno alese bwino naye nga obu video webuli neba tourists abavanga e Bulaya nga we bagenda e Dubai nga basookera wa Abe okuzina ku nzige nga SB4 naye SB4 bagambye mbwa kasolo nkagaano yimirira SB4 bamutwalayo nekagana nekagana SB4 mumanyi bambi SB4 ne omwana oyo yalayika yasomerako mu convent omukyala ayitibwa thou shall not mention that name agenda kuwasa musajja neera era nga embaga ya nnaku z'omwezi nnya era nga bannange omwana abaana b'amayanja mumazeemu amaanyi bannange ne gipiri n'okuuta omukazi oyo ekijanjaalo omwaka gumu n'okwata ogwokubiri n'osomba abaana n'okola otya n'atakuwa mpapula n'atakukuba mbaga bagenda gikuba mu Tanzania. Ladies and gentlemen, waliwo linki abaagala okugenda yenze eyakoze ku bagenyi yenze yakoze ku bagenyi abayite era obeera oyagala kugenda okuwitnessinga this union if you are not jealous nze ngenda kubanga era nino bakwatira omukolo nino gugeya ngenda kuz'omwezi wazi atenza tetaaga visa badiyale ngenda ekadi yiyo njiba ntereddeko abagala okufulukinga omukolo bakale abatali bayite musobola okubira omukyalo oyo ne mumugamba munnange we want to come abantu tebaagala kugenda ku mukolo gwa mukazi mbu babesibyeko mbu maawe simanyi ababimpadde bagamba mbu kyokka atusindikidde birinki tetwagala genda bannange simanyi naye nga mutaipinge congratulations guno omwaka teri muntu agenda kusigala ku lujja okujjako nze nenda bikati nenda songa ate Honorable Muwanga Kivumbi naye wuno avuddeyo n'atabuka bannange ayina olulimi lwakozesezza eri pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kibadde kikambwe ate nga ne Mao naye munnange talekeddwa bali Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye muli ba Museveni mugende naye nanyini mufu yakwata awawunya Presidenti wa DP Norbert Mao ndi wano kumujjukiza Mr. Norbert Mao tosobera kubeera nga gwe obuulira abantu ti tusobole okuba nti tutoleratinga oba tuli intolerant gwe nange n'abalala abenkana Norbert Mao yali member wange nga ndi national chairman wa Uganda Democrats. He was an executive member, Nyazi knows. Literally, our generation believed in Norbert Mao. We thought Norbert Mao would be the Norbert Mao twalowooza ti Norbert Mao tumukiririzaamu yajja okuba akola kati Kyagulanyi byakola ki byakola. Lumu nalina obutakkanya ne bakakanda abo ngamba nze namulabye baali bagenda Mbaale eyo ne bagati naye omulenzi ono gwe mwagala mutwale nga mukwano nnyo gwa Sale ng'atambula nnyo ne basale abasajja abo ne baŋŋa nti ono ye liida waffe ow'omulembe guno gwe tukkiririzaamu. Norbert Mao olwaleero ali ku TV ebyo byonna yabivaako. Museveni yamugulanga kabalagala be bamugula ku mudaala ne bamutwala n'obivaako kati gwe ensiisira gy'olimu gy'otugamba tujjemu eyo nsiisira Omwoyo ne Mandwa ne Lubaale gwe musamiriramu waani wa Museveni ate si wa Museveni oyo Mao kati ali mu project yakuteekako Muhoozi Kainerugaba. N'olwekyo gwe toweeyisawo olw'eggulogulo ng'abantu balamu mu nsi y'abantu balamu watusala ensawo n'otutunda misana ng'ensi eraba towekakabirizeeyo gy'oli tyotuwale kitya ng'eki tetuyinza okukwatagana ne Museveni. Ffe aba National Unity Platform tetwagala kukwatagana na Museveni twagala kumugjawo. Abantu tebadda Margaret Thatcher atugamba
tibe mubanga munoonya okukkiriziganyaamu mulabe bwe mukwatagana temwerabiranga tiwaliwo akasozi ak'emiramwa temuyimiriddeko. National Unity Platform tulina olusozi lwe tuyimiriddeko akatuuti kanene akaffe kagamba Museveni ne baafaanana nabo tulina obatwala nga kaguddeyo. Bafoot soldier Museveni baba abazoganya mazima gali nti temumuzoganyiza. Abali mukomera Museveni baba abazoganya kiri nti Museveni mumuzoganyiza n'atya kati ali awo amanyi ekijja nga tugenda okuzaako President Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni tugenda kutwala nga kaguddeyo wadde mawe ali naawe wadde nani abo bonna boli nabo wagula bagule tebakukkiririzaamu naffe tetubakkiririzaamu si baffe muli ba Museveni mugende naye nanyini mufu yakwata awawunya Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. Because today it cannot be a Nobert Mao for all intent and purposes portraying us as intolerant. Nobert Mao, you were bought in a broad daylight. Let me even tell you, Nobert Mao, you are a shame to your generation. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna hano ku Newspark channel. Calvin Kayanja munanga avuddeyo n'asamba jja ebyo ebyogerebwa nti no munange bannayuganda baagaaniddwa okuddamu okugenda mu Dubai. Amawulire agabungeesebwa nti UAE yabaaninze Uganda n'amawanga amalala ku lwa documentary ya BBC. Amawulire ago si matuufu. Ebyo byonna bibungeesebwa abataagaliza the enemies of progress, abataagaliza bannayuganda kubaako we bakola. Mubajjukire nnyo abantu abo Saudi Arabia baagiri bubi nnyo ng'etuwadde omukisa bannyinaffe okukolayo paka bizinensi lwe baagisuula. Kati eggwanga libadde liwaniridde bannayuganda olwaleero ebadde UAE. Bakuba UAE wano na wali. Ekitwewuunyisa mulimu n'abantu abaffe bennyini mu mulimu guno. Olwaleero lyasobola okukuba eky'obwamalaaya n'akisoosowaza paka mu parliament. Naye ng'obwamalaaya butandikira Uganda. Ne weebuuza obwamalaaya obubuuka otya okuva mu nju yo n'obulaba mu UAE. Oyagala kubulwanyisa mu UAE nga na wano bwakulema? N'omubuuza nti ku mabiita awo bakoleddewo obwamalaaya kuva ku bbanga ki? Sipazi ne masaji biki ezijja zigunjibwawo empitirivu bakolerayo ki? Website ezitunda bannayuganda wennyini wano abantu bajja live bakuba n'obulango nti nze neetunda. Kyo nga tekimanya mateeka era nga tekibawaawaza matu. Ebiri mu UAE gye mutasobola ku implementinga kintu kyonna bye musobola okukolako. So bannayuganda mukimanye nti buli kintu ekirimu amakulu kibeeramu ba enemies of progress. Mulimu abaagala okuliira mu buvuyo. Mulimu abaasaba visa za UK ne zibalema nga baagala kuyitaawo. Mumanye nti bannayuganda bangi abayikyusizza obulamu bwabwe nga bayita mu mawanga gano. Kituufu abattattanya emirimu gino gye bali naye bannaffe bennyini era be babafuula ensonga. Mwe mumanye nti olwaleero okulaba ng'ekintu kino kitambula paka mu parliament. Obwamalaaya twabuwuliddeko e Dubai. Bwe twabagamba ku Besti, bwe twabagamba ku Mabiito, ne bamalaaya abayimirira ku makubo ne basika abantu mu kibuga kyonna ne Uganda House wayimiriddeyo bamalaaya nga tetulabanga bwe mubayoola. Sipazi olw'okuba nti zammwe mwe bannannyinizo abaana b'abendi abato mwe beetundira. Ezo zo tezimenya mateeka. So nga bwe kitunula nno mu bwamalaaya okubeera mu Uganda. Era tusaba temulwanisa bannayuganda balala bandyagadde genda bweru kwekolera. Era mukirabe nnomo. Kuba bamalaaya era bwe bava wano era bwe malaaya be bagenda eri. Mwagala kutugamba nti mu America teri bamalaaya. Mwagala kutugamba nti mu Uganda wano tewaliwo bamalaaya nabalina mu family zammwe. Nemwe mwennyini mmwe aboogera ku bamalaaya era mmwe ababagula. So temutwononera chances bannayuganda ze balina
mufune ku byokkola. Nja kubaatula amannya nga nkomyewo, mwasaba dda visa z'ebweru ne muyita namuuka ekyeyo ne kibalemerera ne mudda wano. Nja kubaatula amannya muve ku mirimu gy'Abannayuganda ebweru. Bampita Calvin Kayanja. Black Sugar munnange atadde poliisi ku nninga agigambye nti munnange eveeyo eyogere ku misango gye baloopa nga baloopa full figure. Lwaki munnange bo bakulembeza nnyo emisango full figure gy'aba aloopye? Nabyo katubikuwe. Today I'm going to question Uganda police. Bonobaka bugenderi Uganda police. Emisango full figure gy'aloopa nga mujiraba mangu fe gye twaloopa temujiraba. We have cases. Si omusi babiri. I have a case. Mama Blackman has a case. Zubeda Byantalo has a case. Honorable Namere has a case. Nalongo Chitone has a case. Panay. Louis Light has a case. Tulibaitirivu. Sefco has a case. Ono mwana gwe bazaalamu yani, ono gwe bagamba nti omwana si uwe nagamba nti uwe balyoke bamusibe. Ono gwe nagamba ajja kubeera nga abajulizi Namugongo. He has a case. His name is going. Erinnya liganya okujja, but he has a case. Like emisango mingi. Ebya Fifi ne Suna Beni kw'ossa ne Mary Nambwayo tebinagwa, akkiriza tubeere nga tukwa ku Eddie Mezaya abeeko byannyonnyola. Ono mbu yaloga maama w'ono n'amutta. Era mbu ono yaloga omwana w'ono n'amutta naye. Nafiirwa kana mu December. Naye maama wako yali akyali lubuto. Abantu ne batandika okuŋŋamba ebigambo nga baŋŋamba, omuwala ali eri yeewera agambe tekajja duzaala. Ng'ono omwala yeewera. Bw'omuwala ali eri yeewera agambe tekajja duzaala. Tekajja duzaala. Ngamba mutwale eri ebigambo byammwe alimala kukyogera nga mpulira. Wayitawo akadde tekaali kawala mu December. Omwana n'afa. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti omwana afiiridde mu lubuto ne ngenda ku IHK. Wayitawo ennaku 3 omwogezi we mukwano gwe nfiira bulago. Ekigambo ekyo yalinga tasobola kwogera akibuulira ng'oli ye najja n'amwogerera. Kirabanga tasobola kwogera akibuuliranga Fifi the Queen n'akimwogerera. Fifi the Queen n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nga yeesimbye mu kamera. Fifi the Queen mukyala Nsuugomu bwe kinabbanjawo kabira. Ate bw'otenyweza ekkooti z'ekiro zigenda kusaddaakako ne maama we olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka mu dduniya. Lubaala omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe. Ono ye Fifi the Queen. Era yali akola ku Bukedde TV. Era munnamawulire omutendeke eyabisoma. Era mukyala ali mu entertainment industry eya Uganda. Naye nga kaakati awangaalira Canada. Mukyala mufumbo era mukyala muzadde. Ono DJ akola ku radio, akola ku TV era eya Bukedde awamu New Vision. Ono Uganda musajja wa ttutumu era mumanyifu. Naye kiva ku Kisuna Beni okugamba nti Fifi the Queen yaloga maama we n'amutta. Nti era Fifi the Queen ye yaloga omwana we n'afa. Era lwaki Fifi the Queen gwe basongamu? Yabange Fifi the Queen yayagalako Suna Beni oba Suna Beni yaganzaako Fifi the Queen? Bannayuganda, kamera zijja kutuleetera ebizibu. Era kamera excitement mbi nnyo. Kamwakabi kasasiro ganga. Fifi the Queen mumanyi. Nakolaganako ko naye. Naye takyali mukwano gwange.
ekyatwawula zaali ssente eza mwami Museveni ze bannimba mbu ŋŋenda funa ne sitazifuna. Waliwo yannimba ebiseera ebyo nti tugenda funa ssente atutwala President Museveni n'enkonekitinga Fifi. Omukyalo oyo bamuyita Anet. Amazima gali nti n'atatutwala kubanga nali sisobola kulinda Uganda bbanga ddene. Kati Fifi n'alowooza namulyamu olukwe. Y'ensonga lwaki twakyawagana zaali ssente za mwami Museveni. Akabanga ke nakolaganako ne Fifi da Queen. Omukyalo yali open. Era nze omu ku bantu abasobola okuvaayo ne nteekayo emikono gyange. Fifi da Queen si mulogo. Era taliimu kazannyo konna ka bulogo. Era Fifi da Queen talina mutima gwonna gusobola kuloga muntu. Wabula omutima gwa Fifi da Queen guli open. However, nti takyali mukwano gwange ne tekiŋŋaana kwogera mazima. Fifi da Queen si mulogo. Era talogangako. Era tasobola kuloga muntu. Era talina muntu yenna gw'ayagaliza kuloga oba kusiraanya. Naye obuzibu bwa Fifi da Queen bwogera nnyo. Nti bwe yateekako kamera ye mukazi wattu n'ayogera by'atalina kwogera. Naye ng'ate by'ayogera ayogera okusinziira ku njogere ya bulijjo. Kubanga akulidde mu entertainment ye yali amanya asaaga. Kozi ze wali omulema tofunyizaawo ngalo. Ate era kamwa kabi kasasiro ganga. Bannayuganda mwami Suna Beni mumanyi. Nayogerako ko naye si mukwano gwange. Ne bwe namusisinkana yannyaniriza emirundi ebiri nga tutuulawo ne tusaaga. Nze nga Edimizaya yampisa bulungi nnyo era siina kyenyiza gamba nti namuzuulamu. Naye Suna Beni njagala mbuuza ebibuuzo bino. Fifi da Queen bw'abeera nga mulogo wategera otya nti akuloga? Era wategera otya nti yaloga maama wo? Wategera otya nti yaloga omwana wo n'afa? Okuddako nga naawe omaze kuyitayo ne balyoka bakugamba gundi yakuloga lw'omutegeera. Kati wembuuliza mwami Suna Beni naye wayitayo. Ekyo ne kiggwa. Mwami Suna Beni watunyumizaako mmanyi wo nti yali mulwadde wa pressure. Pressure baziroga. Watunyumizaako nti mami we yali mulwadde wa sukaali. Sukaali bamuloga. Era n'otugamba mami wo nti ye obulwadde obwali bumusumbuwa yagwako mu nnimiro n'otunyumiza. Era mami wo bwe yali agenda okufa yakugamba ekivvulu kigende mu maaso ne bwe naaba nfudde. Ekitegeeza mami wo yali amanyi ddi lw'anaafa. Era mwami Suna Beni wajjawa endowooza egamba nti mwannyoko Riita yaddako okufa. Kyoyagala okutugamba nti era Fifi yavaayo n'akyogera nti mwannyoko gwe bayita Riita yaddako okufa. Bannayuganda okwogera ennyo kubi. Suna Beni ayogera nnyo ne Fifi da Queen abo ababiri boogera nnyo. Kaakati tekuliiko n'omu ayagala kulekera munne ayagala okusemba. Bwete tambudde abadde mulabi mulungi alekwekubina ku Newspack channel. Kankusobere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.